Weewaawo bwe bityo bibadde mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omwaka 2020 tegubadde gwa kusaaga kubanga gubaddemu ebintu bingi ebyewuunyisa n'ebirala nga byeraliikiriza. Ekimu ku byo ye Nnabbambula w'omuliro agenza asaanyaawo ebintu ebitali bimu n'ebisinga obungi n'abireka nga muyonga. Twagala tukutandikira akawonvu n'akagga gye tunaafundikirira byonna ng'obitegedde. Ng'omwaka 2020 gusigaddeko ennaku 4 guggweko, eno y'engeri gye guze gutambulamu era omuliro gulese bangi nga bafeesa. Ku Sande ng'ennaku z'omwezi 20 Septemba, ekizimbe ekisinga obukulu ku ssettendekero e Makerere okuli yafeesi zaalyo kyakwata omuliro ne kiggwawo. Emyaliro ebiri ejja waggulu ku Ivory Tower oba main building gyasaanawo nga tewali kyataasibwa era gwayakira ennaku ezisoba mu 3. Security we yalabye nga kikutte n'akubirako banne abasecurity banne n'agamba mujje mulabe ekiri eno omuliro gwakutte dda we tugulabidde gukutte. Amasomero mayitirivu nnyo gabadde gajja nga gafuna research ku kizimbe kino, so kitukoze bubi nnyo era ffenna nga bannamakerere n'abo ndowooza bonna abayitirako wano bonna bali mu kunyolwa. Osanga 7 nga n'ekitundu batukubiridde okututegeeza ki ekibadde kigenda mu maaso ku yunivasite era okuva olwo tusitukiddemu ne tujja ne twetaba okuyambako abazinyamooto. Obweyamo bwakolebwa okuzzaawo ekizimbe kino nga gwatuukira mu kiseera ng'abayizi abali mu masomo ag'akamalirizo bateekateeka okuddamu okusoma. I think this is the worst disaster we have had in our entire 100-year history. We were called just after midnight that there was a fire. I ran here, the fire had started from the right wing of the building at the back, it was in the ceiling, but it caught up very fast. I think because the roof is wooden and this is very old timber. So the fire spread very fast. We called the fire brigade, of course, immediately they came. They tried to fight, but at first they brought vehicles which were not pushing the water quite high. We are going to investigate and find out what could have happened, whether it is an arsonic or it is out of. Wayitawo omwezi gumu ng'ennaku z'omwezi 20 Oktoba Mubende ku kyalo lw'Engabi Mpanga mu ggombolola y'ekitenga abaana 7 abooluganda basirikira mu kasiisira ke baazimba mu nnimiro wakati nga kigambibwa gwava ku sigiri. Oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya ennyingi abaana ne bakuma omuliro nga beetangira empewo naye nga ettundubaali liri baaligadde ne baziira ne bafa. Maziga mangi nnyo wabula tusaba abakulu baffe abali waggulu batukwate ku mukono bakwate ku mukyalo ono abatukulira bamuwe obuyambi afune okukaka n'amaziga. Ezziga ly'omusajja liva wala naye bakitaabwe ababiri abooluganda beeziribanga olw'ekikangabwa kino ng'abaana bano kwaliko ow'emyaka 12, ab'emyaka 12, ow'emyaka 6, ow'emyaka 5, ow'emyaka 3 sako n'ow'omwaka ogumu n'emyezi 3. Bano babadde beggama nkuba olwo ne bagenda mu tenti ne beebikiramu n'essigiri nga kiteeberezebwa nti olw'omukka okubula ogwa oxygen ne baziira ne bafa. Ng'ennaku z'omwezi 8 Juni mu kibuga Iganga omuliro oguteeberezebwa okuva ku masannyalaze gwasaanyaawo ebintu bya bukadde nga kiteeberezebwa abookya ebyuma baliko engeri gye bayungayungamu bye bakozesa mu ngeri etaali nnoŋŋamu. Ebintu mubeere mu kompyuta, amafuriji, engoye, ebyalaani bingi nno n'ebindi byentasobola kukuba naye nga bifiiridde mu bingi. Gavumenti eyawagati eba yetuyikulire nga ikabakola ki bizinesi odingi nokuba akaseera kano tojja kunkobera nti tukujja kutyama okulera ngalo nga gwewatulako akasente kolimu wayira ti muliro banka yo tewuliriza.
nga 15 June ebintu bya bukadde emisana tuku byatokomokera ku kizimbe e Kanyanya wano mu Kampala ng'abali bakedde okukola beerwanako okuguzikiza ne birema ekikka ne kikwata mu bbanga. Ng'ennaku z'omwezi mukaaga March essomero erya Gayaza High School erisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso ekisulo ky'abayizi kyakwata omuliro ne kisaanawo. Jjukira mu kiseera kino abaana baali bakyali ku ssomero nga tebannavaayo olw'okubalukawo kw'ekirwadde kya COVID-19 wabula tewali muyizi yafa naye ebyabwe tebaabisigaza. Omwezi ogwa February tegwatambulira bulungi abasuubuzi kubanga ennaku z'omwezi 24 e Masaka amaduuka mu kiro gakwata omuliro mu kibuga wakati ne beerwanako okutaasa ebyabwe naye tewasigala kantu. Ate mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 25 February ekizimbe ekya Ham ekiriko amaduuka agawererako ddala ku luguudo olw'Akafumbe Mukasa nga gano ge geetoolodde ekisaawe ekya Nakivubo gakwata omuliro amaduuka 8 ku kalina waggulu ne gasaanawo n'ebyalimu. Tunokoddeyo abo kuba waayitawo ebbanga ttono ne tutandika omuggalo ate abalala omuliro gwabasanga mu muggalo nga bakaddamu okukola. Enkya twakwongera okukujjukiza ebibadde mu mwaka 2020 yonna omuliro gye gukutte obwetaavu buli mu kudduukirira ng'ekitongole ekya poliisi ekizikiza omuliro n'okuyambako abakoseddwa kyetaaga okwongerwamu amaanyi kuba nabo balina ebitabasobozesa kuweereza Munnayuganda. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television.